aba alina kye yali akoze kati ekintu ekiba tekivuddewa nti ekiriwa ayinza okuba alina kye yali akoze nga tekyavaawo abamu kivaawo abamu tekivaawo ng'olina kyejjawo so kati eddagala lyetubadde twogera kati omuntu eyatwalibwako omukisa oba omuntu gwe baakwata mu mukisa gwe oba gwe baakwatamu mikolo mingi gy'atera okukola naye omukolo ogw'ettabba ogutera okugamba gye bayita sabbasabba nti oyo nno amugidde sabbasabba agukubye kati amumazi gwe guli gwe omwala gw'eggambye omuggo gwo gutambula ogwo bw'ogunaabiramu ebirala tusobola bikola wano n'onaabako n'otereera waliwo abatereera nga naabyeko wano naye waliwo omuntu gwowa eddagala n'omuwa kino n'omuwa kino ne bigaana ati ng'alina tuula nga bw'otudde olaba nga bw'otudde n'atunula gye gulaga eno ne gamuva eno nga gamuyitamu n'anaaba yenna n'anaaba bulungi n'atukula munnange ayinza okuvaamu ng'asumuluddwa so kati abantu baloga esi ate kati liri advanced abantu baloga ebyaddala oyenga baloga n'obugayaavu anti kakati singa bayita mu kisiikirize be bantu b'osanga nga mwakoze naye program ku ssaawa nnya naye nga ya ssente n'otuula ku 4 n'otuula ku 5 n'okuba n'essimu nga teziriiko nga yaziggyeko naddamuko kubira ssaawa 10 awo wankubiridde nga n'omwaha nze natuuse eddembaale tunaakikola enkya kale enkya nga baamukwata naddala ekisiikirize ekyo abasuubuzi abali mu zaakeedi kati sisitimu eriwo yakisiikirize kigere ingalo kyobola abagaga abasinga esi wamusaba MTN yeriki tatatata ng'akuyirako 2 ng'akuyirako 5 oba abasinga ayina asasula waliwo omuntu ng'ayina omuntu we yakwata ssente ze oyo mumpeereyo 2 wali mumpeereyo 3 tekuba kweraga babakoowa muli balogo bakoowa obbaloga oba bakoleramu saawa abantu bamanyira nti babaloga okuvumula kuzibu ddala okuvumula kati gwe ku bye twogeddeko byonna keera ku makya linnya wansi ekigere kyo ekiki ekyakkono ekyakkono kyekiriwa kyekiri bintu ebikyantawaanya ekitalya mmere kale omukono ogutalya mmere gwe guno ogulinnyawo n'oyoolawo ettaka eryo n'oliteeka mu mazzi n'olinaaba gwe kenyini n'oganaaba amazzi ago ojja kulaba ebinaddako mu nnaku 4 oba 3 ojja kumanya nti waliwo eyakwatamu nga kiri ekyamazzi bwe kyabadde kati kwata ekigere kye ekyakkono linnya wansi yoolawo enfuufu eyo kiteeke mu mazzi ganaabe okiweemu ennaku 4 ku 5 anaasusse ennyo zijja kuba 9 naye ojja kufuniramu ekirooto ayebakako ne wansi ndowooza weebakeko wansi oba ku mukeeka oguyina naye ojja kufuniramu ekirooto semalooto oba otandika olaba nga waliwo ebitagatta bw'aba nga mukwano gwe yakikola era ojja laba nga tebikola ki ayagala otesitinga ekyekibatu era kiteeke wansi gwe balugera musingi mu kibatu kiteeke wansi mu nfuufu omale ogiyoolewo oginaabe weetesitinge eyo tesiti eriwo ajagala gikola atajagala gikole ki gireke owekisiikirize kiyoolewo ekisiikirize kyo yimirira wano olabe nti kiri wali yoola waawe kibadde wennyini era naabe ettaka eryo oba byonna bikole kubanga otegeere osobola okubeera awo
ng'oli wa kigere oli wa kigere olowozeza ssente osobola okubeeraawo ng'oli wa ssente so byonna bikole okay kakati bano simanyi ndi mukyala nina problemu abasajja bagira ninga yasirangizibwa omanyi omukyala bamusiranya bukyala kwata empale z'oyambala ezizo nti leero olwokuna oba lwa Mande empale gy'obaddemu kwolwo olunaku ddewaka linnya ekigere kye ekya ddyo oyole ettaka eryo giteekemu ompuliza bulungi mu baketi nga mpya agulayo akabaketi akapya oba akataasa akapya va mu kali giteekemu teekamu ettaka eryo onaabe nga bulijjo bw'onaaba bw'omala amazzi ago geenaazi tojozesa sabbuuni gikunye bukunya ogijje mu zinnaazo ogiteeke ebbali ojja kulaba okiweemu ennaku ojja kakasa nti nnya oba mwenda okuva mu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 oteeka okubaako obubaka bw'ofuna nga ggwe ezo gy'alaba ku sisitawo bw'aba yakikola mukwano gwo oba omuntu yenna oba bbaawo gwe wali oyagaddeko asobola okukoma oba mukozi wo ekyo bwe kigaana osobola ofuna obubaka obulala ku mirimu olabe so tuli ku ddogo ate abantu babaloga abantu naye abantu wakyali abantu baba bakkiriza mwebweza nti tewali ddogo ate nga bagamba nti era bintu ebyokweraguza fire kakati oyo aba akugambye buzibu kubanga Nabbi Muhammad bw'oba musiraamu baamuloga baamulogako kiri mu Quran Nabbi akugamba eddogo gyeriri naye yennyini baamulogako ate waliwo abantu abafudde eddogo nga makimanyi kakati kigambo ddogo ebintu bibiri bya njawulo kye bayita okweraguza kubi nange sikuwagira omuntu eyeeraguza ennyo n'ebitaliimu n'ebitono olabye emmese n'oyomba n'ogamba nange kati okwo kwe bayita okweraguza naye okwekebera kya buntu omanye weekebereko omanye abaana bo bakebereko otegeere w'otambula kati omuntu asobola okubeera nga alina waali nga buli kimu kitambula bulungi but out of the blue wayitawo ebbanga alikola nga kiri kifudde nga nakiri kifudde ye nga alowooza oba bya bulijjo kakati esenze nina ekintu ekinnyumira era ekinsesa omunnayuganda atulaba kati ng'alina omulimu gwe gumuwa millions 2 baamuwa n'emmotoka alaba nga esse be boogera bifu naye bwe gunaggwawo ajja mmanya nti baayogera nga biki bituufu ate ng'akaseera kano gwali e Dubai simanyi ndi ttake ndi Bungereza bw'oba okyayina chance esofuna emitwalo egi olina okwenywereza bw'ona olinda ebiri egyo gigende ate otandika okunoonya engeri gye weenywezaamu kizibu bw'oba okyayina omulimu ng'okola woyina okukolera ennyo okwetereeza actually ndabaza Mr. Bwoza ziri awo omanyi kati kijja basumbuwa nnyo producer tujja kufuna kunabaza Mr. Bwoza awe ku screen zibeere okuva show wetandise paka kibe nga kituyambako so bana programs zino tuziteekayo mu parts so kakati abamulaba nga banatete mwamaze bannange otalaba olaba show ogiraba enkya girabe aginoonyeeko yes n'enkya ginoonyeeko ate nga Mr. Bwoza akyatuwadde omukisa tukyamulaba bingi tugenda bisoma tulabe nga tutambula mu mbeera y'okukola ki okwezuula ne bamugamba nga talotanga okugenda bweru n'asisinkana entinda oba ekamuukya abantu balabe bonna abasinga genda obaggyeko sitoola abasinga ojja balaba ngagamba nti nze saali ekigendera kyange tekyali kyakujja London naye nina omusajja gwe nakanikira emmotoka George
George nangamba ng'oyo agamba naga nti mukyenda George nangamba nti nkutwala ebweru wenakanike emmotoka naye nga bwe yatuulanga ng'omutima gwe gumugamba genda okanike ng'ate bambi ye yegomba kuba dokita agakolera mu office naye nga alina kuba dokita kati buli muntu alina omukisa era buli muntu andaba alina ekimulagirwa okukola takyagala tosooka kyagala nekigaana olina w'oyagala ku TV kuba star okuyimba okwagala naye buli lw'otuula omwoyo gwo gugamba nti naye bw'osuubula engoye okitegeera ojja gaggawala kakati ebintu bino bya mirundi ebiri omukisa obugagga olina kusooka kuba na mukisa okusisinkana obugagga naye ekikwewuunyisa buli muntu alina omukisa naye tetunasisinkana bugagga naye wakati mu kukola ekintu ekirimu omukisa gwo kiteekwa okutuusa ku bugagga kakati gwandaba olwaleero omukisa gulwedde bajjajjaabo baagukola weeguli era bakugamba nti famire yaabo babazzi jjajjaabwe yalinga abajja bo babazzi naye nga gwe bagamba obubazzi avuga piki za mpaka zaabonaabona nazo zimukubye ebigwo tayina naye nga buli lwatula bamuga nti genda obajje kati ngaga nti nze nga bwe ntunuulira ababazzi basange nze Fred nti mbajja kajji katooyi so ngaawo ku akatebe kano okimanyi nti omuntu akola akameeza kano osobola okuba ng'oyagala piki z'empaka okukola akameeza kano ne kukugatta ku asa brick n'akuwa ne piki ya firi naye nga watali kameeza kano ne bw'onoozeetwalamu togenda mu miitinga ontegeera bulungi nti kye bakugamba nti genda okuba ebbulooka naye ng'ate gwe oyagala kusamba mupiira mulindo wa St Mary's ajja kwagala bbulooka akusange mu kirombe mufuuke ba mukwano agambe ng'oli muvubuka muto omwanyi njagala nnyo nno omupiira aga nti omanyi omupiira omugamba nti samulinda ze omupiira gwenkuba gumanyi gwa 1990 akukyegera gwe omanyi omupiira gwe Maradona kakati kola bwoti nti bw'oba omanyi omupiira ng'okakasa kankuwa ennamba eno okubira ono mugambe nze mulindwa nze njikuwadde naye ng'oli mu kirombe ziroobwe gy'omiitingidde omusajja oyo naye ng'amaanyi go ge gamuleese n'okubira Fred Kajoba baani kooki wa mulindwa gwakuwadde n'ojja ku trials n'oziyita era ne baga nti oyo nno yali musisi wa capati oyo namba 2 yali asiika ki nti olwaleero abantu abafuuse basita abafuuse ab'amaanyi baalina kye baasooka okukola gye wasisinkanibwa omukisa gwabwe obugagga bwabwe ne bujja okategeera kkiriza ogende mu katale osale ffene kkiriza ogende mu katale obadde okimanyi nti ese waliwo abantu b'amaanyi b'otasisinkanangako bulungi nnyo abaana abakola ennakasero ng'ayogera n'amonge buli lunaku Anita Amonge omulaba yaani Speaker Parliament waliwo omwana ennakasero ayogera naye Shamba Boy nga ne bw'omutunuulira naye ng'ayogera ne Amonge buli lunaku amuguza ebintu bulungi nnyo kyokka nze ndi wano era tayimu n'etuuka omwana oyo n'ava mu katale ako Amonge n'amuzaayo n'asoma n'amala ne degree nga w'omubuuza meeting point ye n'Amonge yali mu katale nga gwe mawulire ebbanga ly'omaze mu mawulire talina na namba yo talina na kyakwetaaza kubanga wooli si woolina mu miitinga ate ky'olimu weesibamu kyesibe ekintu ky'olimu okyeripyeko tekigguka kiganye waliwo abayimbi bagamba nti oyo atwesibako waliwo beemupi be bagamba nti bannange senga kwali kutta muntu twandimuse naye yatwesibako abeegindi omwana najja buzzi ddakiika ezi n'akuba akalulu ng'omusajja yeesimbyewo myaka aga tayitangamu kuva mu 9 yeesimbawo
kuba Museveni yava mu nsiko anoonya bwa MP tabufunanga ono najja eddakiika mmeka 2 ebintu bino bitambula kubanga butume bwe yatuula awo ne yeebuuza naye nkole ki omutima ne gwagenda ku bwa MP naaga naye mbusobola najja teyamanya nawe baamulonda okategedde buli muntu alina omukisa kubanga omukisa gwe gusisinkana obugagga buli muntu asobola okugaggawala singa otuula wansi ne weebuuza naye omuntu ngaggawale ntya eyo question nejja mu ggwe gyebuuza emirundi egiwera egi ansa gy'ofuna nga ogifunye emirundi egiwera egi genda okole omulimu ogwo naye ng'ebintu bijja mu mutwe awo ng'obyebuuzizza aba oli awo kino ne kisala oli awo weweebuuza aba oli awo naye waliwo ekiri common mu bulamu bwo nga kidda nga naye oba teweebuuza waliwo ekigamba naye bwe nsuubula ku butunda oba bwe nnima ku butunda oba lwaki ndowooza nnyo okulima muwogo waliwo nti lw'olirima eka ya muwogo Katikkiro Charles Peter Mayiga lwalibeera mu gombololo eyo ng'alambula abalimi nga bali bonna baalima bitooke naye ng'ate bamuga waliwo alina yiika ya muwogo ate n'ajja ewuwe wa muwogo era n'akubuuza bizibu ki by'osanze kino nati waliwo omusajja e Netherland ayagala muwogo ono yansaba dda muwogo ogenda nga oconnectinze up to Netherland okategedde omukisa oguyina buli muntu ali ku nsi anoonya bugagga kuba olwedde omukisa agukola ki kati connectinga n'obugagga nze waliwo ekitegezo ky'okukola ekintu manyi waliwo ebintu byetukola abantu abalala bye bakola whereby tekaba kulemerako lemerako ne bw'olemera ku kintu n'okola ekintu nga tokirina mukisa n'okikolamu omwaka kati nno mu myaka 3 awo newaba wajjawa mu kintu biki n'asooka akuyitako naye nga buli kimu okikoze YouTube yajja ya YouTube weeri TikTok nejja omanyi obulamu obukyusa obw'abantu olwa YouTube olwa TikTok olwa Facebook bangi bakyusizza life naye ng'oli okukyusa life ye yali vidiyo egi neekwata akatambi tibannange nze ndi eno nina embuzi gye ntunda egi ese naagenda mu inbox ye embuzi eyo gitunda sene mitwalo 15 okategera ne bakonekitinga n'amuguza embuzi naddamu nawe olinayo ey'okubiri kati oli ne gufuuka mulimu ng'anoonya mbuzi naye ng'ekintu ekyalinga kijja kimuga nti weepositingi nja kuswala okategedde nja kuswala nze okuteekayo omulimu gwange nti ntunda ngatto abantu bangi bali mu owino tapositinganga nti atunda masuuka kubanga agamba nti ku kitundu kwava bamulabanga ow'ebbeeyi singa anaapositinga essuuka enkadde zatunda mu owino bano bajja mulaba nga atali waki ng'atali wa bbeeyi kati taziteekayo n'abeera mu owino omwaka gumu n'abeera mu owino emyaka 2 n'akaddiira mu owino nga teri amutegedde nti atunda make masuuka omuwala n'ajja esi ne bamuguzaawo akadaala n'atandika ndi wano gano masuuka gange n'atunda ndibota ku ndibota oli n'anyiiga lwaki kyowulira abaana bangi esi osobola okuba nga tolaba ku President Museveni ebbanga lyonna ng'era temumiitingangako naye kati waliwo omwana asawa nga banyumya naye ng'asaawa ku State House ng'anyumya n'omusaayi bulungi nnyo waliwo ali erwakitula nga mulaalo amulundira nti nga ne ku ssaawa 3 ez'ekiro baanyumizza ku mboozi naye ng'anyumya na mulunzi waki wante azitwala n'okunywa amazzi nga bakonekitinga amaanyi go gasobola okutuusa ku buli muntu yenna singa okkiriza kye gagamba
so omuntu asobola kwesiba ku kintu nga tekijja kukola obulamu bwe bwonna nga kyekiri kyegambye nti omukisa ogulina waliwo abafa nga tebasanze bugagga nga tebagusanga ne bafa nga baavu kituufu nnyo mutabani we najja n'agaggawala kuba yakkiriza ekiri mu ye omukisa gubaddewo wano ng'abaana bagende Abu Dhabi abamu ne bandi sigenda Saudi kufiirayo n'asigala ku kyalo esi ne baga nti mugende wa mukyala gundi akaana ke kanaku nabo banaku kajja kukkiriza ne maama waako bunaamugamba kubanga kazaalidde waka abaana babiri kakoma mu P7 mugende mutwalaako ono ne baga nti ono yeeyongereyo asome 6 byonna kali olukatuukako nga n'engoye ze kalina okwambala okugenda ebweru tekaziina kati twogera essaawa zino kasobola okuba nga kalina edduuka ddamba kazimbidde maama waako ennyumba kakoledde maama waako ebintu kubanga kakkiriza ekikagambibwa kati kkiriza amaanyi agali mu nkugambye weebuuza ekibuuzo ekyo emirundi emeka nkole ki okugaggawala bwe kinagamba nti genda kuwashingi boyo z'emmotoka keera bukeezi oyinza okwoza emmotoka ezi ng'owinyidde olwaabeera washingi be gy'ogenzeeko nga waayoleza eminyomu kakyaya okuuta emipiira n'okuutalaga ndi naye wasoma kyenkana ki ezeza emmotoka yange okategeddeako so bakanaabe bamiitinze abantu aba boda bamiitinze abantu namusaba namugaa kale nange njaga kukola washingi be yange ng'omusajja okuwa obukadde ataano takiina mbuzi ayina ekifo ku Lubaga loodi bulijjo maneja aliwo amusumbuwa nagamba nagobawo n'abantu naye kati gwe kyoba okola waliwo akayumba akaliwo yolezaawo emmotoka nga bw'okikuuma tompa ssente n'osanga omuntu e Kampala ku Lubaga loodi ng'ayinako washingi be nga nnyini kifo ekyo mulamuzi mu ggwanga Uganda nga tamuwa yadde 10 ate oli yamuwaayo naye ng'olunaku kikola emiliyoni 2 kati kye kibayita meeting point y'abantu teri gy'osuubira eri wansi wano obugagga bw'omuntu bumusisinkana wonna waali wabula omukisa gw'omuntu azaalibwa nagwo oyina omukisa naye tolina bugagga obugagga banoonya bunoonyi obugagga banoonya buki bunoonyi omukisa tebagunoonya oguyina lwe wazaalibwa lwennyini lwe wagufuna kati noonya obugagga naye obugagga bulimu ekyo ekikugambibwa gwandaba omwana muwala n'akomawo wano n'agamba bweza nze njagala kukola butiiki bwegonaga bweza olaba we nakolera butiiki nga sijagala ng'omutima guŋŋamba kukola restauranti okategedde omutima gumugamba kola restaurant naye yayagala boutique n'ava e Dubai ne miliyoni 25 n'agenda e Makinde n'apangisa edduuka lyakakadde kakadde n'asasula emyezi 6 miliyoni 6 zikoze eki boutique engoye n'aziyiwamu empya n'enkadde n'agitunda Goodwill bamuwamu 12 naye mugenda okunyumya naye nga omutima gwali guŋŋamba kola restaurant nenze nga mpulira ate kwoza bintu so nga ku restaurant eyo kuwali ogenda okumiitinga bweza otegeera akubuuze wasoma nti nasoma nina omugagga omu gwe nali ntambula naye ne tuyimirira ku Mukono road awo kaali kawungezi ssaawa nga 2 omugagga oyo alya nnyo ku kkubo tatera dya mahoteri g'amaanyi erirayo akawogo awo bwe bafumba obuugi obwo bumuwoomera nnyo kasooli kagonja tulye wano n'apaakinga ne tuŋŋenda tuweeyo ebikopo by'obuugi biri naye tuleete wali mu mmotoka muwala n'aleeta ebikopo by'obuugi ne tunywa oyina akatogo kaaki ka muwogo tuwe ne tulya naye nga tannamanya bantu basaavi yaleeta buleesi kati mukumaliriza najja ku mmotoka omukulu n'amuga nze yalina ssente ssente n'akonkona ku ddirisa ne tuggulawo naga obadda gundi ggwe bannaye nkumanyi bannaye biki ne banyumya emboozi nga bo nange ŋŋambye kandye wano
kuba nkumanyi omumanyi atonda bangako omuwala yagamba naye kapito wa mmeka mukulu gundi enkuba etukuba wano batusumbuwa bakatale wowo naye ng'ate wansa emabega omugagga oyo yayinawo yiika yettaka naye nga nange sigimanyi n'amugamba nti akolagana n'ono akuwa ennamba ye nja kukubuulira ekyokukola ne tugenda omuwala n'ankubira okumala wiiki n'oli naye nze mbimujjukiza yosooka omuveeko tujja kugendayo katwalinga lwa mukaaga akawala kali kaddamu ne kakubira naye akaddamu ne kankola nze ne kagamba tobiriiko tuvuge tugende ng'emmanju ayinawo ennyumba kisenge ddira emirundi 6 naye nga teziriimu babeeramu waliwo akuumawo jasi bukuumi n'ayita omuwala nawe wano n'osobobeerawo njasobola ogenda kunkuumirawo ne zino miliyoni 2 za kapito kati kyoba oddira ggula eryo edduuka erimu teekamu restaurant naye nagenda okunyumya n'omuwala story eyo nga byeyongeddeyo kuba yajjanga n'afukamira ne muli mu kikomera yateekamu ebitooke twakimangamu muwogo twakimangamu ebintu bingi omuwala n'aŋŋamba nali Saudi nali Kadaama ne bigaana nenzira emukono ewa maama nga maama we alina omusajja n'amugoba kanaafuna akalenzi kakola ku bbaala biki n'akalenzi ne kakola ki ne kamugoba kati awe twamusanga nga waliwo omukyala yalwala yali nannyini bizinensi eyo ko kaali kaweereza omukyala n'alwala n'agenda e Mulago baamulongoosa kakati nga ke kabeerawo kaliwo just twamusanga wantu waali just naye mu kwogera naye yawoza naye bizinensi mitwalo nga 6 ontegeera olwaleero wenjogerera azimbye amayumba g'abapangisa ontegeera ayina ewuwe kuba omukulu yamwongeramu n'amukola emidaala gya capati biki n'amwongeramu ng'omuntu lwaki nkugamba nkuleetedde emboozi eyo omukisa yava Saudi nga bigaanye n'agamba najjanga okusaba yasaba omukazi oli okukola naye n'omukazi n'amutya ng'alaba embeera mbi simbi nga mulungi baagala nnyo obuwala obuli awo bwe buto namuga nze nga kasente ntono wano 10 ezeezi 2 n'ekikopo oba eky'obugi oyagadde onywako naga yagenda olanga njoza bintu kati mpamugamba nti abadde mu bwamalaya buleka bumulemye abadde byonna babyogera naye nga yamanyi kyakola ki kyaliko naye yagamba bwe yeebaka mu nju nga yeebuuza ekyokola yali agenda kuddayo waabwe mu kyalo nkoko njeru omutima ne gwagenda oweerezaawo emmere ofune kapito oba ofuneyo sente transport akola ki akutwala ewammwe kuba naye yali tamuyina kati mu kujja okuweereza emmere omutima gumugamba weereza emmere ofune yeegi era nga tageti ye bwempeza emitwalo gyange emeka omukyala nja musiibula muga ngendako waffe nja komawo naye sikomawo ngende embeere nejjajja kati naba twamusanga yakabeerawo ndooza wiiki etya yakabeerawo wiiki emu mu wiiki ey'okubiri mukama we bamulongoosezza agenze e Mulago talina bwalekawo mulimu naye nga n'akasente ke kaali kaweze kuba n'abakwana baaliwo ebiseera ebyo mukama we agenda obuvawo nga awezezza emitwalo gye 10 naye ate omutima gumwe ogira okyabeerawo oyambeko mukamaawo bw'onoovaawo obuvi kijja muyisa buki wasangirwa n'aweerwa kapito mu bizinensi etali yiye okategedde omukisa kati awo bonna mukisa gwegwo kugamba nti lima ebijanjaalo nogaswa lima bijanjaalo waliwo omuntu atulaba olwaliro lima ebijanjaalo nze nga buli yeebuuza obugagga bumugamba genda olime genda olunde nga bwakuba mwakafaananyi nebyawulidde okulima kanjira mbeera ku nnasa wano n'abeera ku nnasa oyina ejjukira oyina ettaka tosobola kugamba kulima nga tolina na ttaka okategedde ettaka oliyina naye toyagala abantu bali ku Nasaroodi abantu bali mu bwemupi abantu bali mu bwa minisita abantu bali mu bufere
omufere n'afere milioni 10 n'akuba milioni 5 naye nga bwe yeebuuza naye nga gawadde ntya omutima gumuga nti ddayo ku kyalo ewammwe oba gulayo ekibanja olime ng'alaba tebigatta kuba nze nferera mu golodi nze nferera mu masimu kati bigatta bitya n'okulima era ekintu kimuga lunda sijja sobola kulunda embuzi zife enkoko zife enko zaafuuka obunyonyi yazirunda ebyo nezifuuka bunyonyi naye bw'onoomutuuza asooka naye nnina ekintu kale nali ngenda kukola kino sosooka okole ekyo kiri fast mwogenda okusanga omukisa gwo bantu bangi be mulabanga abatali babbeeyi oba batali b'amaanyi ng'anyumya n'omuntu nno gwotya mu ggwanga nga tosobola naye ng'akola kikomando wa capati ng'anyumya ne Spice Diana ng'ate Spice Diana ku kyalo talina gwabuuza afulumira mu kikomera kye mu Range Rover ye n'avuga n'agenda naye ng'ate omuvubuka ayoza emmotoka ku washing bay ayogera naye naye ate nga gwe munamole tolina nnamba ya Spice oba ya Shiba naye nga bakugamba nti oyagala ani Spice mulinde wano saa ziri mmeka nnya ayoliza wano anaatera okujja naye oli Brian omulaba yayogera naye era oba otudde n'apaakinga naye Brian ombuzeeko nga bakuba olwali olutuufu lwaki nti connection teriwo ogisuubira connection y'obugagga eri mwaga amaanyi go we gakutumye okugenda gwe gendawo nti ne gw'obadde ky'osuubira eky'amaanyi ennyo piki z'empaka z'oyagala emmotoka z'empaka z'oyagala omutima gugamba genda osuubule wootameroni ojja kuba wakateeka ekigaali ku luguudo oludda emukono n'ambooza sendabirwamu ng'ayagala meroni ate kwolwo omuwe ennungi agambe nja kugulanga wooli ayimirire ngaawo okwate essimu agambe nti kakati nze nsasula mwezi naye buli lwakuno ojja twalanga milioni 8 ewange kire nti aka akasente nga kajja lumu kawamu si 10,000 ng'akwata emitwalo aga n'agakuwa omulundi gutya n'okolamu ekyamagezi kakati ekyo kyotya kyekirimu amaanyi go kyekirimu obugagga bwo gwe kyowulira kyotya ati nze kati nga woogambye kyowulira kyotya kati nze nkyaddayo eri abantu bwe twesiba balina gamba gulemerako ekintu kulemerako kimaana ekikola ki naye abantu baagala obbajjukiza nti waliwo abalemeddeko nekigaana obugumiikiriza obungi bufuuka busiru bwe wagumiikiriza nekyolaba nga tekijja bufuuka busiru tokkirizanga ogumiikiriza ennyo byekisibo ebyo okitegere naawe okyogere nti byakisiru obugumiikiriza obungi bufuuka busiru ate we butuuka ku ffe ng'oli chosen oba oli mulonde essaawa etuuka n'oyomba ne bakama aba watali nsonga essaawa etuuka ku mulimu ne bakukijjanya nnyo paka lw'ovaawo waliwo abaana abali ebuwarabu nga tayimu etuuse amaanyi go gaggamba genda naye ng'ogamba bannange nzira wa waliwo abali ku ddungu kati waliwo abali e UK nga byagaana ekyo kyakusala naye nga buli lweweebaka bwoti obwongo bugamba ddayo ewammwe naye ng'ogamba nzira wa kambeere Japan eno kangumiikirize nja kufuna kati obwafuuka busiru kati ffe abamu abaliko amaanyi ag'enjawulo gasobola okuleetera enkyankalana ne mukamawo n'aggoba naye nga mu kugoba mwe muli ekirungi kyova olaba enzikiriza ezimu zitugamba bw'oggala oluggi lumu enjigi 10 zeggula naye olowooza omuntu yali gumiikiriza kyenkana ki kubanga abantu bajja kugamba tewali mulimu mwangu n'ebinyini byogenda okutandika tukoze business action nange kenyini tukoze ku business eziwera omuntu alina kugumiikiriza kyokumanya nti kino ekintu weewaawo nkikoze naye
kiraka it's high time either nkiwa amaanyi matono oba nkirekerize nkiveeko. Kakati ekintu kokkiririzanga nti kyenkola kituufu kiwulirira mu mirembe. Bw'owuliranga kyokola nga tonnakifuna mu mirembe si kyekyo. Nekikutama. Nga si kyekyo. Omuntu akabonero akasookera ddala okumanya nti kyenkola kituufu kiwulirira mu mirembe si ssanyu. Essanyu n'emirembe byawukana. Ye bangi abasanyuka lwaleero enkya n'omusanga ng'akaaba. Ayinamu emirembe asobola okuba nga tasanyukangamu naye ng'awulira emirembe mu ye mu kintu ekyo kyakola. Era kiba kijja muggusa ku kiddako. Abantu abasinga bagumiikiriza nga bagambiddwa ogira ogumiikiriza kiwe mutayi. Nagundi kyamutwalira emyaka 2. Ya kakati ebiseera ebisinga bwe tuba tukola ekintu kyova olaba obutonde tebulimba. W'omanyira nti emmwanyi eno tegenda kukwata ekala tekula. Ye ekala simba emmwanyi ne zikala esatu ne zikula. Ye kulagirawo nti tegenda kola ki? Kwata. Buli lw'otandikanga omulimu sooka otandika omulimu kibanga kwagala musajja. Bw'otandika omulimu sooka owandiike byonna by'oyina mu bulamu. Byonna by'oyina mu bulamu. Ese ntandise nina ebbaafu ezi, kidomola eki, suuka zange, byonna obimastaringa. Okole omulimu ogwo omwaka. Bw'otuula mu nju otunule bye guleese. Okitegeera? Abantu bakoze bizinesi emyaka 3 tewali kye baali bafunye. Okategedde. Kakati bino bye nkugamba ogenda kubirabako. Tuwandiise. Nti nina bino. Mulimu guno ngutandise. N'ogwa time ya mwaka. Temuli kivuddemu n'oddamu omwaka. Era tewali kivuddemu. Okujjako ate okwemalako by'olina. N'okujja ssente. Ewalala. Abantu bangi bababuuza nze ese sinza kuddamu nti omulimu guno ogufunyeemu ki? Munnaye nfunyeemu emikwano. Omuntu tanoonya mikwano. Omuntu tokeranga ku makya nti omulimu gw'olimu ogunoonyaamu mikwano. Ogufunyeemu connections. Tewali. Ekintu kyonna ky'okola tokinoonyangamu emikwano. Noonyamu kufuna. Kubanga kyekitwala omwana ku ssomero. Omukwano weeguli olw'okuba okola ekyo ky'okola. Omukwano gugenda kuvaawo immediately lw'olimala okukola ekyo ky'okola. Nze nakolanga ku radio nga nanabankubira nga tozze nga tonnatuuka ku mpewo. Tebakyakuba kuba sikyakikola ki? Tokyabeerawo. Sikyakikola. Tokyali ku radio. Iya nakiwummula. So omukwano weeguli olw'okuba oderivalinga. Olw'okuba oli mu mulimu ogwo. Ne senga oguvaamu. Noonya omulimu gwonna gw'okola gulabireko. Nze buli mulimu nina kyengulabirako. Nti nali ku red paper n'enkola ekyo. Ekikalu ekirabika. Waakiri wasaamu embaga. Ogaya nti waakiri nawasa esse nga ndi awo. Zaalamu omwana ogaya nti omuwala oyo gwe nazaalamu namusanga ku mulimu ogwo ne muzaalamu. Awo omanya ntyo. Kyekyo. Naye emikwano togenda gitulaga bw'anaayitawo omwaka. Giba tegikyaliwo. Gigenze gifunye emikwano emiki. Gifunye abakola ekyo ky'okola. Abaliko. Connection zifa. Kubanga abaali bakubira luli ng'oli ku radio bakubira nti baaba nkoze ntyo teekawo akalango. Ezo connection. Akubira wa company. Kati efa. Kubanga ovuddewo ese yazzeewo gwe era balina connectinga naye. Okitegeera? Wabula ky'oggyeyo nga peeni eno kyekikyo. Kino ky'owangudde mu mulimu gw'okola. Taka. Farm. Nyumba. Nze nakola be nakola nabo bakimanyi nga bansinga omusaala. Nga nfuna omusaala mutono naye nga nze mbatwala kate ng'emmotoka nagigula ku mulimu ogwo. Naye nga mbatwalako mu mmotoka yange naye nga gwe ntutteko nkimanyi nti afuna $5,000,000 buli mwezi. Naye nga tagulanga mmotoka. Nze ne ngigula naye nga nfuna ssente za wansi naye lwaki?
noonya kye ŋŋenda okujja ku mulimu guno gwendiko. Si mikwano, si connections, ebyo byonna tebina makulu. Tonoonyanga emikwano mu mulimu gw'okola. Kakasa tuukiriza ky'okola. Emikwano egikwagala gijja esigalawo. Egitakwagala gigenda genda. Egikwagalako omulimu ogwo giteekwa okugenda. Egikwagala ejja ddala omukwano tebagunoonya. Omukwano tebagunoonya. Essa omuntu akwagala tolina kye wamuwa. Watandika channel eno tolina gwe wakubira ssimu. Bajja okusapootinga mu royalty yaabwe. Okategedde? Ne bakwagala olw'ekyo ky'okola ki? Ky'okola. Bw'oba ofolowingirwa abantu 5,000, bw'onoova ku kino ky'okola oyinza okusigazaako bameka? 5. Be baba bakwagalanga esi. Nga ffenna mugenzi twakwagalako by'okola. Twakwagalako mirimu. Jaggwawo. Ne tugenda ewaabweza. Pankati yaliko. Yakola. Ya trending. Era ekyo totuulanga ku interview nani omulimu nagufunamu mikwano. Delivering nga kyolina deliveringa. Ofunemu ky'ofunye. Ofunemu ky'ofunyeemu ogende. Kuba enkya waliwo agenda okikola. Ne luli waliwo agenda okikola ki? Atakisukkulumye n'okusinga ggwe. Kakati nze ewantu wonna wenkoze ky'oba olaba nze sisobola. Sisobola kutuula wantu nga neevuma esi teyanyamba. Sina muntu gwe nsuubiramu buyambi. Omulimu gwenkola gwe nsuubiramu obuyambi bwange. Sirina. Nze era teri mukwano gwange akugamba nti oyo bwe yava ku mulimu n'atandika otukubira amasimu talina kyakulya. Sirina. Era sisobola kukubira. So obala otandise omulimu guno. Nina kino. Omulimu guno gugenda kumpa 5,000. Ontegedde? 5,000. Kakati nze ndi musiru. Nze omulimu ogumpa 5,000 mbala nkolera 5,500. Akakadde 10. 10. Million 2 2,000. 2,000. Lwaki kiri bwe kityo? Nti bw'oneeteeka mu ngatto zo n'omanya nti bampa 5,000. 5. Kati weebale nti okolera 5,000. 5. NSSF esalako abakozi. Ndowooza 1,780, 2,400. Ogenda okutuula wansi nga ku NSSF account kuliko million mmeka? 2. Naye nga ye ekuggyako 1,700. Ng'ebbanga ly'okoledde ku mulimu ogwo owezezza million mmeka? 2 zokka. Okategedde? Ategedde. Naye ng'ekuggyako gumu mmeka? 1,700. Kati naawe kola NSSF yo mu bulamu bwo. Weeterekere 5. Weeterekere emitwalo gy'emeka? 5. Nga ggwe. Okole wantu emyaka emeka? 4. Banaagenda okugoba oba ove ku mulimu. Calculating emitwalo 5 okumala emyaka 4. Olinayo ssente mmeka? Zooterese oba kamu 8. Kitegeeza ese olina kigenda okuwanirira mu myaka egyo. Mu mwaka ng'okyanoonya omulimu omuki togenda kukooya mikwano. Olinayo akamu ekitundu kale, olinamu akakadde. Kati kapulaaningire okamanye. Nze sinoonya mikwano, noonya nange gwe nina kye nzijjako. Mukulu Fred nti wange ku mulimu bampa 5,000. Naye poloti yo njagadde. Badde njagala omuntu akolera ku radio oba ku TV nga kuliko kampani ezikuba obulanga ezitunda poloti n'amataka. Ku radio eyo. Kyokka nga director wa kampani muli ba mukwano nnyo era gw'omutera n'obulanga ogw'omuyambako. Omusajja n'amala omwaka nga tayogedde na muntu oyo director mu buntu. Kati nze abasinga nange mbakozesa. Nawe oyitira. Ndizija nega esi. Ekituufu mutunda ettaka. Tulanga. Naye bampa 5,000. 5. Buli mwezi nyakuwanga 5,000. 2. Ettaka lya million mmeka? Nti ya million mmeka? 3. Kati n'ozimuwanga. Mumaliriza ate oyo mufuukidde ddala baaki? Ba mikwano. Mwenna. Kubanga buli omu alina kyayagala ku munne. Kyafuna ku munne.
kati ogenda va mu bulamu bw'ensi nga tolina gw'onyiigidde nti nakoleranga omusajja oyo mugala talina kye yampa tewamanya bw'oyina mukozesa mukozese naawe omuggyeko kyokola ki nze siina gwe nkaabira era nze gye nvudde yonna gye nkoze teri muntu yali ankozesezaako yali alabe ku ssimu yange nti ndi mulwadde ate siddayo kusaba mulimu nze wenva mba nvuddewo bwe nsimbula n'abeeyo saagala kuddayo bawuliza kiba kiwedde anti bagamba woba toyombi nze siddawo nze siddawo nze wenva okujjako ng'onkubidde nolwaki ekiriwo mukwano gwe era twogera nabo abankubidde naye siddayo oba tewayomba nabo naye tewali buzibu bwe tusisinkane ne boosi wange ogamba otya ndi bulungi beera bulungi nempita eno noyiteera kuba bwenva sibbawo esina gwe neekweka ntambula misana so kati omuntu ono waabala ebintu bino n'atuuka mu mwaka ogwokubiri oba ogwokusatu ekimu kite eki kyoba ota kibizinesi gite womala emyaka 3 nga togifunyeemu gite esobola obutakola ekintu kyonna ne bw'oba oguza embuzi mu myaka 3 tezaddeeyo mwana oba ojagazaaki buka eba ezadde ente eba ezadde emyaka 3 bw'oba oguze kayana kale kafunye eggwako kale kali ku siteegi efuna bizinensi zonna ze tukola oba obusuubuzi bwe tulimu kyonna kye tukola ensi ddiiru ekigendero kyawe kufunamu ensi kufuna kyova olaba nti omugagga akubuuza nojja nobimusomera awo baba kakati wali bwetuteekamu kino nakubuuza tufuna tutya gwe ngolaba ofuna ate omwavu afa kubeerawo kale wali bwe tubeerawo bijja kujja omugagga tafa kubeerawo tufuna tutya era omugagga kolemu mumatiza we mufuna ojja kunkubirako taddayo kukubira omugagga tebamumatiza nti bwe tubeerawo lwaki tubeerawo tufunawo ki omwavu afa kubeerawo kanikola aka bizinesi wenjira nga ntuula afa kutuula so ensi ddiiru ensi yonna gye tuli mu ddiiru bwewatali ddiiru kufuna bw'otandika ng'okola olwaleero omuntu okola otya bizinesi emyaka 3 nga n'engatta empya ebuze mu kigere neegina ey'omutwalo anti ogumiikiriza kuki ojja kufuna myaka 10 otunda ki nga n'owoobutwa akoze olwaleero atunda butwa naye atunze kati gwokola ki mu myaka 3 nga tolagaamu kantu konna ekyoba olaba ab'amalwaliro n'amativi bakiina nnyo ojja kukola emyezi 6 nga tetukusasula kati nze nsaba pulogulaamu eyange mumpe pulogulaamu ku ssaawa 6 ogw'ekiro eyange eyo nze njikuliyeetinze kuba radio programu ze zikoma 6 kakati nze 6 kambeereko ogw'ekiro kubanga ngenda kukola emyezi 6 temumpa ssente kati nze nsabira ddala ate eri programu essaawa 6 abasinga ne basaba morning show abasinga ne basaba eya ujja ekiri mu radio n'emirimu emirala kati nze nasabanga nnyo ssaawa 6 ogw'ekiro bwe mmaliza ne ŋŋamba gundi wa production PD waffe nzikirizibwa okukyaza eye okkirizibwa kubanga ojja kubeeramu n'okuwebewaweebowe nampita nga tunyumya jangu tunyumya ojja kumpaayo emeka 5 kati nze navanga ku radio n'emitwalo 23 n'ojja ku makya n'obasangawo bakola munaga baba ngulirayo capati kubanga ye teyabala kyalina kukola ki talina kufuna ekiza tulina okutunuulira ekintu kyokufuna nze esse wantu wondaba nga nkolawo mba nfunawo
bwe mba sifunawo sibeerawo okuggyako nga nnina kyenkuumi era nakyo nno nga nkiraba kati nkola ewantu nga nnina okufunawo kuba sisobola kusabiriza kwannema sikumanyi nze nkola wenfuna tukole tufune kola ofune kusabiriza okategere sikusobola nze nakola ku Red Pepper nga bampa mutwalo omwezi nga nsula zzana erina mmanvi okitegeera kati transport awo wasiringi nga kakaaga okutuuka ogenda n'okudda kati nga ofusigazaawo nnya toziryamu mmere za mwezi bo za mwezi balemesaalunaku mwezi mulamba nga nzika obusajja bamuyitanga human resource bazooba abasasulanga abantu bannange bali bakirowoozaako ekyo anti kati gwe nze nentuula bakinyinyonnyola nembagamba nti mwezi mutwalo nti nentuula mu programu za radio zonna nenga okay kantwalemu eno nentwalamu ewiiki nga nfuna emitwalo 8 nga nesasula emitwalo 8 programu gyenkola omutwalo wali gubalekedde nogubalekera ng'era olumusakisika madaala Kanyika Anderson n'aŋŋamba baaba baatugize dda onze baagize dda nenzikayo ne bawandiika akapapula n'otwala wali ne bakuwa omutwalo gumu naye nga nze buli wiiki nsobola okufuna 8 kyange oba 5 bibiganye olwebiyisemu nenfuna akakadde kozi abantu batwala amaalo mu bintu ebimu excitement nga ye alwana kubeera ku mpewo nga ye alwana kubeera waaki era mbalabyeko be natandika nabo be tukoze nabo amawulire kubanga mu mirimu gyonna bannamawulire baavu abasinga obungi tebalina bulungi kasente tewali kuba ensasula nki mbi naye mu kusasula obubi kampani gy'olimu noonya purogulaamu ogikozese kuba togenda fuuka munene kusinga kampani guli muti weekutte kutta biki kwogenda okunoga emboona otambula wali mito tebalinnya muyembe mukalu omuyembe nga tekuli miyembe tolisangayo mwana waggulu gimala kubala kati mwenna ekyabaleetawo mu kampani eriko ebirungi onogako ki bunozi kati onogayo ki ggwe okategedde so ekintu kyonna kyokola omwaka gumu emyaka 2 emyaka 3 bane ng'olaba temuli kigenda mu maaso sooka weebuuze nkola ki kino kubanga ekisanjizo ky'obwa pulezidenti kya myaka emeka 5 omanyi lwaki bamuwa 5 aba yeetegerezza buli mbeera yonna kuba myaka 2 aba atereeza kabinenti biki 5 years kati kiregeeza bw'oweza emyaka egi 3 ate oba oteekateeka kikulonda ku ki kulala kati ggwe lwaki omala ekisanja kiramba ogumiikiriza ki nga n'ensi ode ekugambye awo olina okukyusa waliwo abakyusiza ku myaka emeka ng'ekisanja kya pulezidenti kya myaka emeka ekisanja waliwo ebibiina ebimu ng'ekisanja kya myaka emeka lwaki ogumiikiriza emyaka 8 mu kifo kimu ggwe eri world order ekugamba nti myaka 5 katufunemu esena yatutwalemu bwe tuba tumusiimye akomewo bwe tuba tumusiimye akole ki agende kati gwe emyaka 10 weesibye ku ki okitegeera nkubuulira mu nsi ya myoyo kuba bino ebisanja bya bapulezidenti okukyuka kisinziira ku myoyo gyabwe world order eryetya ebiro byabwe kati ebiro ne bimala emyaka 5 nga gwoliwo walina okubaawo change ezo osigala oba ovaawo kakati naawe mu myaka 5 ezo okyusa ne bw'oba wasimba mmwanyi zibaako emmwanyi bweziba teziriiko kiveeko naye oba walunda nkoko era zibaamu change kakati lwaki bw'oza katonda yali musobya okukola enkoko nti emaamira nnaku z'omwezi 21 okitegeera naye nti emyezi 9 ng'ezadde yandibadde akikola myaka 10
wadi order si bweri tambulira ku nsi bwekola ki tomala mu kintu myaka egiwereje ogumiikiriza ki ogumiikiriza anti bagambye bonna bagumiikiriza kakati obuleega bwotunda mu wino obufunyemu ki myaka 5 omayanza tebafa nnyo okufuna simanyi oba anyway waliwo ajja okugamba nti nfunamu emmere ey'okulya nsasula ennyumba nguli abaana bange naye waliwo omuntu akola bizinesi nga tagifunamu wadde kugambye nga zajjeeri zateekamu kategeddeako ogwokanga neeri wakandiza okkalira n'emikwano gikukooye bw'alaba esimu ata oba yeewola oba nsasula ziri nkadde olugikwata ndi kati kyembadde ngamba teguliiwo kubanga ate era waliwo abali mu sisitemu y'emu naawe nga batambula nkugambye ogwo omukisa teguliiwo kubanga omukisa oguyina bugagga bwonoonya ajja kugamba nti ate buli muntu n'omukisa gwe kati kyakooli yazina nkugambye omuntu asobola okwegomba nze okusooka okugendako okumiitinga ku bagagga na lipoota muzimbi kuweereza ku bizimbi omugagga najja n'atutwala ewuwe nga situukangako namaka gafaanana bwe gati naye ng'ate ndi poota okitegeera siri na muzimbi siniya wabula ate bwe yajja ku sayiti ko omusajja yapaakinga oli n'amalawo eddakiika essaawa nga 4 apaakinza mu mmotoka alina otokotetokota bwese ndabirwamu n'atuyita twaliwo 2 n'atugaa kati twambadde ovulo elementi n'alowooza ndowooza tuli bayinginiya abawedde emirimu naka nina akantu kange naye keetaaga kusereka emmanju mujje tugende yatuvuga n'atutwala mu maka esi neŋŋamba katonda wange enju zifaanana bwe ziti ne tutuukayo ne tugenda emmanju ne tulaba boys quarter bwakusereka bwakoma corporate simanyi omuzimbi esimu yamubulako jjukira nga ale tulina kuddayo ku site tunoonye omuseresi ffe tetubimanyi naye nga omuntu gwe tumiitinze w'amaanyi wano mu ggwanga mumanyira naawo nti jjeno nga mbadde mpulira muwulire nze nga simulabangako physically nga tugenda ne twasanga ab'amagye abajaasi biki ne tukomawo ate ffe ku site ate tutwaleyo kuba twamugandi anti ebikola tubireseeyo eri naye tulina okudda no problem muwandiikewo amannya gammwe ne be mujja nabo mugawandiikewo bajja bamanya babaggulire mukole kye mukola ne tugawandiikawo ne tuga ese yamanyi sirekawo sente zinaabanga mmeka yatwesibako nnyo ku kya ssente naye nga tetumanyi tumwandi nedda katusooke tubaliriremu ebyuma tubirese eri 40 tuzireseeyo levo naye mubalirire mugende ne tujja ne tukomawo n'oli abimanyi n'abala n'agamba mugambe ssente bwe ziti ne tuzimugamba n'agamba mujje muzikime ne tugenda ne tuzikima bambi n'agenda mu ndeeba awo n'agula embawo ne tusereka ne tubimaliriza kati kikwewuunyisa ate okumanya amaanyi ga njawulo ate yasigala nnyo ku nze mu bali bonna abaakola kuba twalinga 8 biki naye yasigala nnyo ku nze n'amaani atwala n'eyewuwe ewalala n'ewalala naye nga omulimu ogwo ogenda opootawo tekyali kigenderere kukola bupoota obwo wabula nga kinyumo ky'abaana nali ngenda kwoza oba mmotoka kuwashingibbe naye ka ngende wali we bazimba ne ngenda we bakola ki omuntu yange ndi toyoza mmotoka genda wali we bakola ki abazimba kwolwo lwe nagendawo lwe nalaba omuntu oyo era ate saddayo ku sayiti eyo aye nenzira wa mugagga oyo aye ne tukola ate nga kumpi ate nze nnyini mulimu okitegeera akasente nenkakola era nengenda ekatwalo nengula kyenja nenyumirwa bulungi obulamu lwaki nkugamba ebigambo bino gwali mu America it's time come back nga kirowoozo okiwulira kigaanye ali ebweru w'eggwanga ng'owulira buli lw'oteekawo omutwe gugamba komaweeka you come naawe ali e Kampala komawo nga gagenda ewammwe genda bw'oba ng'owulira buli weebuuza mu mutima nga gawadde ndya ng'omutima gugamba
noonya ku sister wali e Germany akuyamba ogende munoonye ogende Germany osanga ye turning point yo weribeera kati buli muntu yenna ng'olina wooli bwe budde oli myaka nkaaga sireeti komawo osanga wano ogenda okumiitingira ekyenjawulo nze nafunako omukisa Isimoyo jjajja Ichuli nga yakadda bw'ati ndowooza mu bantu be yamiitinga e Uganda nalinga wakubiri wakusatu twanyumya emboozi nene nnyo ku byabadde ayitamu biki naye obulamu bwe bwali bukyukidde wano ku last bwali bukoze eki nga wano bukyuse era naga mwana bweza nensulako wano bweza okitegeera lwaki nkugamba bwe ntyo era natandika programu eyo yagikolanga n'omusajja n'omuvuka bamuyita Kakalaamu kiva e Bulaaya ne bagikolanga programu eyo lwaki ng'ayagala kukyusa bantu bwongo komaweeka kubanga ewaka waliyo nno abakola nga musajja ali eyo mu kyalo Masaka alina ettaka lye nkugambye okumanya ebintu bye nkugamba bino ebyemu by'amaanyi ojja kulinnya ennyonyi ng'ekuzza waka ng'okkiriza n'ogituulemu ogane kati nzize waka wakati mu lugendo okukyusa e Dubai oba eguddeko e Dubai oba mu nsi ki mukyuseemu mulinde bakima wono oyinza otuula katebe bw'oti nga ne obbiwo atuula akugambye nti esi oddawa mugamba nti mwana nzira Uganda biganya aga nti nedda empapulo ziina nti ziina ate gwe wali wasomako olina musawo nti Australia kiggwa kati gende Uganda omala omwezi ogwo nzi kati ngenze ona Australia bannange bikyukira so temutya kutambula kyova olaba ensi eddiini ezimu zigamba totya kutravelinga genda bajjajjaffe osomusanga yava Singo ate nga ati babaziika Masaka naye nga bw'ogobera ekijja kyammwe kiri Busoga bw'ogobera gye mwava Amasindi bw'ogobera gye mwava Mbale lwaki kiri bwe kityo nti bo we baatuulanga ekintu ne kimuga va wano yasimbulanga yagenda Misinde n'atambula era n'asanga obulamu obuki obulala bannaye muve mu bizinesi ezimu mukole endala osobola okuba ng'otema mpuuta naye ng'ewammwe temukkirizibwa yadde okomba ku kyennyanja ng'abantu bagaggawadde mu byennyanja gwo byevuma naye ng'ekikusibye ekigamba genda otunde enku zirimu omukisa gw'oganya omuntu asobola okuba ng'asala bisolo naye ng'ewaabwe tebakkiriza kuliibwa musaayi naye nga mukinjaaji n'abeera mu lufula ne bakulaga nti oyo ayiwa byenda ayina amayumba gabapangisa oyo akola kino naye nga ggwe omusinga ofuna emitwalo egi buli nte gy'osala nga bakusuza wafumbirwa na wa mukazi ng'omwana agoba obugobi ento zirinnyisa emmotoka azimbye akoze kubanga ggwe ky'olimu amaanyi go tegakikkiriza si kikyo weesibye mu kintu buli omuntu ali mu kikye kiina kyekimukyusizzaako ese buli muntu akola ekintu ekiri mu layini ye afunye change era mu by'essente mu nkyukakyuka ey'obulamu sata omukisa waliwo omukisa we bagutwala gutwalibwa bagukwatamu bagukwatamu mukisa bagukwatiramu ddala so omuntu amanya nti omukisa gwe bagukwatamu birooto eza birooto n'enfunayo kati okyekingira nnyo mu nfunayo waliwo omuntu nga kyansi sente zibuze naye waliwo kyolaba n'ogamba nedda enfuna eno waliwo eyakukwatamu abantu babakwatiramu nnyo ddala mu ssente nnyo mu mukisa ogwo ogw'essente omuntu asobola okufuna omukisa gwe agukomyawo ogukomyawo bulungi nnyo actually omuntu asobola okukola omukisa gwo ne gufuuka ku gwe akukoleramu okukumalako kizibu naye waliwo abantu nga akukubira nnyo nagamba jja tugende
okategedde waliwo omuntu ng'alina omugagga oba akola mu dduuka ery'omugagga oba akola mu bizinesi z'omugagga naye nga wabaayo ddiiru empya omugagga amutuma nnyo ese genda oyogere n'abantu abo mumalirize n'oyo abo gye bali nga gw'omumalira ebintu bye nga akutambulizaamu omukisa bagutambulizaamu bakutambuliramu nga gwe wootali tebitambula nga wootali so omuntu yenna ayagala okuzza omukisa gwe amaze okutegeera nti ebintu ebitambula nga we biri akola atya ogwo nno ebiseera ebisinga obujjanjabi bwagwo bw'amaanyi waliwo n'okutuulako mu mugga okutuulako mu mwala gwe tuyita gutwala amazzi so ogutwala kasasiro n'onaabirako mu mugga ogwo n'otuulamukko omukyala gwe nalaba bayali ku ntebe bamutuma naabiraawo bwennyini ku kkubo saawa oba zaalinga 5 nigana tunga bakola ebintu naye olaba omuntu ayeeyambula n'agenda mu kkubo obulamu buluma abantu omanyi waliwo ekintu era nze wenabula abantu nga bamujajinga sirika kubanga nze mu mutima muli situwanga ku mbeera mbinyo naye mmanyi nti abantu balina ebizibu ese waliwo kati omuntu gwe twogera naye nga ye asooka okutula ddiiru ya milioni aga 5 kakutula 10 nga wetwoyo atasobola kutula ddiiru ya mitwalo 5 kati oyo yamanyi obulamu obuluma abantu omugga guno otuulamu n'onaabako ne gukulukusa mu mwala nebigenda kubanga mmeka kisinziira twogera ku bantu nga tuli mu apartment tetulina mwala wetugenda okukolera emikolo tugandi ese ojja kujja otambuddeko asigwa okwetwalayo kugenda gunabira tufuna eddagala ne tulitabula oyo akomawo fule ng'omwana naye waliwo eddagala eddala lyosobola onaabako waliwo ayakwatamu nga teyakwatamu nnyo abasinga mulina boyfriend ne bu girlfriend nga ke kakwatamu waliwo omuntu ayagala nga buli kyayogera omuwa waliwo akola bw'atyo gye bali nga buli kyayogera olumu gwe oba teweetambuliddeeko amaanyi gatera okugenda kitera obutawangaala nnyo anti omuntu akegeza kulozi nga buli kyagamba akkiriza kakati ne mujja ne mutabuka naye kiba kikyasoboka okumuzza akomawo bw'oba oyagala abo temwagala mutabuse mwawukanye omanyi abantu bagenda baloge abantu noli nakuloga mubadde muyina ebintu byemukola oba kibikikanagamba bano esi oba omuntu akkirizenga kati emunetuka olunsi olina bajjajjawo nga omanyawukana naye anti kati empewo zaffe mwawukana naye bubi nnyo abantu abaliko amaanyi asobola okwawukana n'omuntu ewatali nsonga asobola okwawukana n'omuntu ewali ensonga ng'ebintu ebimu abizudde nga yali tabirabanga kati kwomanyira ate nti oliko amaanyi ag'enjawulo kwe kwawukana n'omuntu notaddayo munoonya omanyanga nti gwe ate amaanyi golina malala ne mwawukana yamanyi noba badde nayakoyanoga twawudde period kati si gwe oba omugobye gali gamanya nti kati Fred koma wano Shamimu koma wano ne gamugoba agende nga naye nawe olumu omusanga nowati asamulaba nga ate buli omusanga ate obusungu bwekubisamu emirundi ga 10 naye nga yakusobya dda nanyigira omuntu oyo so obaako ekintu kyo ekikuuma ate aba alina kye yali akoze kati ate ekintu ekiba tekivuddewa nti ekiriwa ayinza okuba alina kye yali akoze nga tekyavaawo abamu kivaawo abamu tekivaawo ng'olina kyejjawo so kati eddagala tubadde twogera kati omuntu eyatwalibwako omukisa oba omuntu gwe baakwata mu mukisa gwe oba gwe baakwatamu mikolo mingi gy'atera okukola naye omukolo ogw'ettabba ogutera kwegamba gye bayita sabbasabba
nti oyo namugide sabba agukubye kati amumazi gwe buli gwe omwala gw'eggambye omuggo gwo gutambula ogwo bw'ogunaabiramu ebirala tusobikola wano n'onaabako n'otereera waliwo abatereera nga naabyeko wano naye waliwo omuntu gwowa eddagala n'omuwa kino ne bigaana ati ng'alina tuula nga bw'otudde olaba nga bw'otudde n'atunula gye gulaga eno ne gamuva eno nga gamuyitamu n'anaaba yenna n'anaaba bulungi n'atukula munnange ayinza okuvaamu ng'asumuluddwa weewaawo ebiwooma bigwa bikola ki byokya leero tubadde n'emboozi mpanvu nnyo ne Mr. Bweza it's always a pleasure olw'ensonga ebyokuyiga biba bingi tugenda okubawo nga olina n'ebyoyagala okwigibya naye olw'obudde n'ogamba tuli biyiga olulala so olwaleero twogedde ku ddogo ate ayo programu eyo sookudayo twogedde ne ku n'omukisa kansuubira olina kyofunyeemu abasinga abo bagaa nti singa asanga amazzi ag'ekidiba gano enkuba yatojje ne geeregema wakiri njjako naabeko mu ngalo enkuba yatonye ganaga amamyufu ekyo gabaga brown katako binaabye tolina kyoyogera oba yoyogedde saaga nnyo ogamba abantu nti yogera kino kuba ye yamanye ebizibu bye ye ola ng'otegedde ebizibu byo nogamba naye sibu nno kino kinkuminaku zo gyakwata n'abako nago gatera okuyambako omuntu singa aba yakwatamu mukisa gwo onaabako neweegirako bwoti g'ekidibaago mubitegedde so ensonga lwaki tubireeta wano nti tulabe nga tuyiga bali namba za Mr. Bweza ziri awo oba ekirala otambula n'ogenda ku nsiko oba baliwo ekkubo omutima gw'ekikola kye gusiima genda okinaabe wangi gowa omukisa ng'omukisa osobola okugamba bwoti nogamba ngenze wano otambula n'oyingira ensiko bw'oba oyina ensiko woogijja bw'oba togirina n'otambula ku kkubo ng'otunula eno omutima gwo bwe gusiima ekikola ku left ddamu otambule gusiime ekirala ku right bigatte wamu bikunye binaabe mukisa gwe bwoti ng'otambula omutima gusobola okutunula ne gugamba noga ekyo ne wano noga ekyo nogako ekikola kimu kimu genda obikunye omaze neonaabeko abantu balina okwemanyiza okunaaba eddagala so byebyo bannange musubscribinge mulike mucommentinge so kyonna kyotategedde kubira ku Mr. Bweza yes then ebisingawo tubalabe omulundi oguddako tujja kuba tulina ebirala byetwogerako please subscribe like nga commenting nga sharing aba mulina ebibuuzo bingi banantu balina ebibuuzo bingi naye musale amagezi mukomewo eka mwe abali ebweru w'eggwanga kisa gye muyinza oba giri wano ate waliwo abali wano nga teguli wano anti ng'omutima gugamba gendako e Canada soba olaba ennyonyi eteekawo n'etoola waliwo abalinnya waliwo abavaamu so byebyo waliwo abayingira ettaka waliwo abazaalibwa ensi tuyisiŋŋanya buyisiŋŋanya leero wali azaaliddwa ate waliwo afa tuyisiŋŋanya tuti so kaka tutambulira awo naye nga tubeebaza mpozi nga Mr. Bweza alina kyatugamba tumalirize nze neebaza abatuteekamu ssente bati osobola building company mwebale nnyo kuyamba bannayuganda n'akasente akatono kuba nawulira miliyoni 2 ng'olina ettaka lyo n'obalaga tibaneemusime wano akasingi bwe nodda ku mirimu gyo n'onoonya ssente bo ne bateekawo akayumba ako ate kampani ezo tezituyambyeko ndi bo obubbi bwa seminti tebabba seminti kuba bw'eba kampani eyakuzimbira enju bw'ogisanga nga teriimu seminti so giwaabira kuba kampani weeri mu mateeka era osobola okugenda mu mateeka naba bannaye ese nannyini kampani banzimbira omutali ki seminti so kitegeeza baagala kukola kintu kituufu era bajja kuzimbira enju
mu butuufu bwayo. Yes. So bawe ssente ove mu bino nawasenga ssente nawa brother ssente enjusi gisanze ate bankubye ennyumba ndala ebifaananyi kakati bano kampani ogiropa bulungi nnyo bulungi receipts oziyina. So kati kyejja okuyambako kyekyo nti ba registered depositingako obukadde bubiri otandike kitambule bulungi byebyo. Nze beebaza aba kampani mwebale nnyo abantu babbiddwa. So bambi tubaagala nnyo. Brian yabadde kamera. Please subscribe to this channel, liking, commenting. Bana emisabweza kwali ku TikTok ate okubako ne ku live entero mulabakaawo. So ne ogenda ku TikTok ntuka mu Bweza Media. Namba ye eriawo mukubirako for your personal issues. Okitegedde. Tubaagala nnyo. We meet next time. Bye bye. Mwebale kubeerako. Mweraba. Atakuumira mpeera. Abakuumi. Amiina.